yogede ku baana ba Elite. Jo owekitiibwa Katikkiro yavuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo ey'amasomero. Buli omu agyogerako nga bw'akola ki? Bw'agiraba. Naye kati ffe twali ne twogeza obunaku. Of course. Kaakati n'ennugu. Ekisinga obukulu nayambukako wali gundi owekitiibwa bw'ayambukira. Balina ne gate eggula estate yaabwe. Kati ate ye waabyogerako osanga kati munaawuliriza kale ku ye. Nyawo bogende bweru. Muleke kaleke kayite. Kaleke kayite. Mfiira ko. Kanumye. Wachi awuliza music nga tukola. Bye tukola tebe nyuma. Kaisembu isibambi. Kale nchirese. Kusonye Diane tuda muweganya music wo. Wamma. Yayogedde. And I think ensonga eno erimu ebintu bingi. Naye ndowooza ekifaananyi ekyawamu kye tulina okukola ki okutwala. Sooka ompewo ekitiibwa. Abaana bemulagajjalira bajja bafuukira wanti abaana bali bafuukira ekyambika, abaana bemutiitiibya bali bafuukira ekizibu. Nalabye omwana ng'agenda mu mazina ng'atambulira mu Namunkanga. Omwana ali mu Namunkanga amazina bwe twali ekisubi abaana beggayaza abawala nga batweyunira bannange. Bwekiri naye tetwagenderako mwebyo ebintu tebyaliyo. Abaana nga babaleta mu baasi bayambala engoye zaabwe era ng'abaana amazina bikino weyazika akasuuti ku munaayi n'akasuuti ne mugenda wali dansi bwe byali mu mbeera za bulijjo. Simanyi kiri mu masomero kati abaana ne bagenda nga bate emmotoka esinga okubeeza ebbeeyi nti bagenda kusoma amazina n'abaana bannaabwe. Omwana najjira mu Namunkanga, abaana mubakola ekyejo. Omuganda agamba nti omwana bw'otamukaabya mu buto akukaabya mu bukadde. Bajjajjaffe omwana omuteekotya mu Namunkanga nti bino byakwejagala simanya biki, n'emmotoka ezisinga okubeeza ebbeeyi emmotoka egula akawumbi kalamba. Emmotoka egula akawumbi kalamba. N'amupankiza kitaawe Namunkanga ate n'amupankiza ne oba ya kitaawe emmotoka yakawumbi kalamba nti agenda kuzina mazina ne mwana munne. Kiki kye mugezaako okukola? Abo abaana tebajja kubaamu kanigguusa. Bwekiri era mwabalula n'abeesobola timukola baana bammwe ekyejo. Nze nkibagamba bulijjo. Bw'oba olina ssente mmeka omwana muwe budget. Owekitiibwa Mutaata Kafeero abaana balina kusomera ku budget nti nkuwadde emitwalo 3 gy'ogenda okulya wiiki. Bwe ziba ziwedewo akubuulire lwaki zaaweddewo. Sibalimba akubuulire lwaki zaaweddewo. Okuzina tekukuweesa mwana helikopita. Okola ki? Okuzina amazina n'omwana muwa helikopita. Statement just ategedde mpozi gwe ngoso ginnyonnyola. Even up to now I don't really. Anti bali bagenda. Abana ate bagenda kuzina. Kati wakati Katikkiro eki yakuwadde. Because it's a prom party, prom dance. Andi yakuwadde enkomekero prom party eggwa na squeeze. Kaloli mwana agenda okuzina obuzinyi. Ye munnamateeka yakutte byonna n'abibuuka n'agenda ku nkomekero. Would you cry? Crying. None abaana engeri gye baanoonyangamu badne. Woka pozi kaguni kabanka kyao ka effect bateekanga waawo nga bagenda okuyingira squeeze awo. The Michaeling eggwa. Bakubanga kamuko the DJ says good night. Yeah. Kakati yawo. Na mwakatandika. DJ ali mulayo. Ayinza okubaga tumadde mu godawulo. Ogenda okulaba buli omwana ono. Kali godawulo ayinza okusanga ku kinaguni nga guno legugwa. Ngona kwa yawo chimala naye. Nemutandiko maga. Naye kyonna gye tuddayo obulungi bakolerera bukolerere. Oba ntegeera nammwe n'omugagga ayina emmotoka eyo wakikolerera bukolerezi ne waba wabba era kyakutwalira okuzuukuka ekiro ogenda omenye. So there has to be a process
okubaako okola kiwootuuka. So the biggest argument mu bino byonna eryemu omwana ono anaategeera value y'ekyo kyakuzaalaba. Ekyamazima ssente weziba bweziri ewaka maama ne bwagezaako okubalumya nnyinako ebinyeebwa by'abagagga byawukana n'ebinyeebwa by'abaavu kubanga balina obudde obubitwala ne babifumbako ne bireeta n'olubutto ffe waffe enjala etuluma tetulina budde obwo. Omunyeebwa gubanga omuyungu kasa gutokotamuko ne guleeta ekiyovu katujjamu enku. Kati omugagga ne bwayagala okulumya omwana w'ennaku era ebyabagagga biwooma bulala. But nze ango gyendabiramu ebintu waliwo omugagga kwambolinga like waliwo abantu abakwambolinga oba olowooza olina and then waliwo abantu b'otunuulira nga the famous people amanya gye gali mu ggwanga lino sijja bamentioninga ng'olaba abaana be babadde hambo ssente zibaddewo buli kimu kisoboka naye ojjukira twadala ne tugamba naye mwenze nembeera first daughter mmwe abo bonna bannatasha basaaga nze first son nagamba ne babumpaamu wiiki ngenda nempangisa akeedi nensulamu nenkera nenfulumya akasigiri nenkawujja ujja sikubalagako nti nze ensinga. Okitegeera olaba omwana abeera mwana wa chairman mwana wa HM kuso bene n'abaana ba HM twasomanga nabo abaana b'abaani ninga bali very humble. Kati ngenda ne ngamba wa landlord omukuba nze akoleredde obukolereza akasente ate nkavoole olwo naazina kuva ku musuwa. So some people really humble us. So kati mu byonna era nze mpa abantu abagagga ekitiibwa nga bali hambo mbawe ekitiibwa nolaba omwana seera bawaawo najja mwasuze muti abasibo ne banyabo muli bulungi babakozeeko ne mwana wa mugagga. So kakati ekyo waliwo ku Friday we nali nga ndina omwana w'omukulu naye nga atudde wali waawe yatuuka nga ayagala oba ice n'agenda ku gundi ku counter n'amwefunira n'atuula nengamba nayenza onstula nze nabbanja nze osanga omwana nga wa mukama wamwe naye ng'ali mu mmwe nga babajjukiza bujjukiza. I know oba ontegeera. So kati kye tugamba nti asobola okujja n'akola muffe nga n'omusaala bamuwa mungi naye okutegeera value ey'ekino kyakola. Kati kyekibuuzo ekibuuzibwa nti omwana agidde mu helikopita anaategeera nti kituufu helikopita buli musajja yenna kino tusagala ati mutwawukane n'endowooza zaffe buli musajja yenna ng'olina ssente nga kasente weekali mukazi wo omukoleko ku birthday omutwalireko mu helikopita oba ntegeera bulungi. Naye ekibuuzo kyaffe kati ono omwana agidde mu prompate mu helikopita amanyi value kyekyetaagisa. Ekirungi yakibuuzizza ssente azirina temulagamba naye ayogera kale kaakati awo tuve gundi bama bakoze defense yaabwe. Omukulu w'essomero lya Elite amanyiddwa nga Mr. Lawrence Onyango yannyonnyodde ensonga zino wammanga ayogeddeko n'olupapula lwa Daily Monitor n'agamba